bulijjo ndaba ebifaananyi nga bino ebyaba bodaboda abasiba emirambo ku bodaboda era bwe batyo ne bagitransportinga paka wa gye gibeera giraga. However, bulijjo sifunanga conclusive information endeetera kukola story nga bye mbagamba mbirinako obukakafu. Not until today wenfunye conclusive information konze kanzije njibawe waneno ku SMX Media. Kwaniriza nnyo waneno ku SMX Media nange MC SMX wano mbeera ne updates buli lunaku buli kiseera. Story wejjira wetugikolera singa okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewoka data waleme kubeera nga agenda mu nyikangu. Subscribing onyigine ku notification bell tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Still waneno ku SMX Media tusobola bulungi nnyo okulangira business yo tukulako obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Still nga tusobola bulungi nnyo okukwatira ennyimba za video gwa n'essomero mwina prompati MDD kyonna kye mulina nga mwetaaga videography kwanjula mbaga kukyala byonna sobola bulungi nnyo okubeera nga tubikwasaganyiza waneno ku SMX Media. Yes, bulijjo ebifaananyi binene eby'abantu abasiba emirambo ku bodaboda mbiraba naye nga sirina information ku byo. Not until today nfunye information konze eno story kanjikole naye eveewo kubanga abamu babadde nga bansindikira ddala kituufu abantu basiba emirambo ku bodaboda ne bagitwala naki ekigibasibisa ku bodaboda. Kubanga omuntu otuukira okugamba mbu omulambo ogusibye ku bodaboda nga gutudde bulungi n'ogutwala wa gye gulina okubeera nga genda. Ntunulidde naddala ebifaananyi binene ebisembyeyo okubeera nga binsindikibwa kindaze mbu kino ekikolwa kikwasaganyizibwa nnyo naddala mu nsi ya DR Congo balirwana abaffe wanene aba Congo. Mbu bo emirambo babeera bagijja mu mochale bagisiba ku bodaboda nga bagituuzizzaako nga olaba ekifaananyi ekyo ne bagitransportinga wa gye gugenda kubeera nga guziikibwa. Mbu era y'emu ku zi bizinensi kati eriyo ey'amaanyi ng'esasulira ddala bulungi olw'ensonga ndowooza cost of transporting omulambo okugujja mu mochale okugutwala gye gubeera gulina okulaga eyinza okubeera nga eri waggulu sinakindi nga kyetaagisa ambulance oluusi abamu abeera bafiiriddwa gye batalina. Kyokka ate nga kano akakodyo k'okusiba emirambo ku bodaboda kabadde tekannakyaka nnyo kubanga nawano mu Uganda tebannatandika kubeera nga bakakozesa naye ewaabwe bakakozesezza dda n'era information gye tufunye mbu omulimu ogwo gusasulwa buwanana. So simanyi oba nawano mu Uganda bagenda kikoppa kubanga nammwe mwennyini mukimanyi omuntu yenna yali afiiriddwako nga mumanyi enteekateeka z'okutambuza omulambo tebagutambuliza mu taxi tebakola ki abamu bakukusa mikukusa ekiro okitegeera bulungi nnyo. So okutambuza omulambo kiri expensive so abeera nga bo bafunye option eno nsuubira bakolera naye nga tebakikola mbu lwakwejjala naye bakikola lwakubeera nga batwansa